weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera programu. Ninawo omwagala wange nkunoonya omumpere surprise. Omuntu oyo munnange yali mwami wange naye twayawukana. Mbizigwe nze atuko okumpita mbizi nze seeko omulamba ampite embizi kuyita mbizi ampita atya embizi munoonyaako surprise ze mukolera abantu nkola ekintu bwe kitwesuse kugamba nti kino kyensulogira kitunudda kityanga kirabye ebirabo. naye gwe simu kanjikwate. Assalamu alaikum. Ng'oloota ngoga nti akati kankwebbange surprise. Yali BAAWE nze bwe yaŋŋambye. Ngirabye. Ogirabye? Osiimye? Nsiimye. Tebale kusiima. Nakuwona bambi ebijanjalo nze nabyerimira sitaani gwe wali osobola okubirima. Wabula tolina magezi mbwa ggwe. Wali ombonyabonya mbwa ggwe. Ate era kuweereza ebirabye wali odiisa. Kabya ebingi n'olyawo n'obbako n'ebimu n'otwala. Janjalo era yobadde olina okwogera ku sawuno ndi ku nkoko. Bambi ngenda kuyamba ku ssente kuba tolina masikiini ggwe nkulaga abantu we bakola ssente. Olina musiru bukola tolina. Simewo omaze onnaaza embwa z'abakama abo. Omaze onnaaza embwa z'abakama abo. Abantu akayumba muyapusuzanga abakazi ababiri nakubala nakunaaba kuba wamponya bingi negirasi zenywera mala kujoza njinaeremu nakuwona nze nno kati nvuga kanamba obamanyidde wali eri nayitawo firimu y'amasasi si yakugwa nayitawo tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze omulungi eyekumidde wano ku Baba TV ate nga nammwe mwenna abatulabira mu nsi ez'enjawulo era nga mutulabira ku YouTube channel yaffe weewunyisa omwagalwa wo surprise your loved one buli omu ntandika nga mmubuuzaako mu kitundu w'otulabidde wawooli wonna mukwano wotutegedde tukwebaza okubanga oteekayo obudde bwo n'otulaba abasubscribinga big up in yourself bambi tubasaba continue subscribing bwentyo nkujjukiza nti amannya nakawombe Shifa Hope okutuusaako surprises lwakuba surprises zino olumu zigenda ne zinyuma olumu ne zikwasa ennaku olumu ne zireeta amaziga ag'essanyu olumu ne zireeta amaziga ag'essanyu but all in all fe tukola surprise eba surprise bwentyo mikwano tukuleetedde programu ya leero wabula yo yatuwanvuyeeko yatususseeko kwegamba naffe yatushookinze naye batutomeza situation nga tetumanyi kye tugendako naye wetegereze olabe. Okay, tutuuse after a long drive wawa kandabe ndagiriro yagambye wetutuuka go biki go wali wetuwetedde gobero kifa mugamba okuteba nga utero kola kulabe gyateba tuuka mu kiwala obuuza omwami gye bayita Hamedo endagiriro yiino tuuka mu kiwala obuuza omwami gye bayita Hamedo ali awo mu kiwala kuba n'amabulooka weegali manjo ojja galaba. Okay, mwami Hamedo mu kiwala kyenjagala omumanyi oba wano wennyini wetuli ekiwala tubuuze buli obwana tubuuzeeko oba ekiwala. Mujebaleko wano wetuli bayitawo batya kati ate kiwala yewa kiwala ye wansi kale katukyuke tuddeyo mwebale kale this is katiti kati wali emabega y'ekiwala wali wetwalabirira ekkuba erivaako nkusaba tulokalire wetegereze mwana muwala eyeyita Proud Miss Kadama
kye yakoze ex-husband we oba muyite eyali omwami we oba muyite eyali omwagalwa we gye yanoba era ye nga yeewaanira mu ky'okunoba nti ye anobera ku nnyonyi yanobera Bulaaya bingi nnyo naye nga kuno kwabadde kututomeza kwennyini. Ye surprise y'olunaku olwaleero omukyala munnange yampa message naŋŋamba Shifa nyina omwagalwa wange nga sikufuna uno yebaleko Shifa nze FARIDAH Saudi kunoonyeza Shifa nkunoonya tolabika kirabika oli bize ninawo omwagalwa wange nkunoonya omumpeere surprise omuntu oyo munnange yali mwami wange naye twayawukana naye nina byenjagala obbatuma munneebalize kitegeera abantu basiima ninayo ebirabo byange byenjagala okutuma obintwalire naye nga njagala abitegeke. Okay. Kansooke mbakomyeko awo mikwano ku mboozi yange n'omukyala ali Saudi ye FARIDAH naŋŋamba Shifa njagala kusurprisinga my ex-husband. Bannange the surprise ensanyudde kubanga omuntu bwe muba mwakyawagana terufuuka lutalo. Omuntu oba oyina ebirungi by'omuyigiddeko muba mulina olugendo lwe mutambudde naye munnange nze simanyi oba ekyo nyinza okukikola abakyala abandaba surprise zino nga mubale temuteranga zimpa ezo ex-husband ex-wife tuwete bagambe tuwetera wano okudda mu kiwala bade temutera zimpa kubanga erina engeri gyensanyuddemu bannange. Someone wants to surprise her ex-husband. Akabulu kwetuwetera so ex-husband kwegamba bo kirabika bambi bakitani bafuuka ba mukwano tetumanyi naffe katutuukeyo tulabe embeera bweri tulabe wa mwami Hamidu batugambye omukyala yatugambye omuti gw'omuyembe amabulooka tusooke tugende ku maaso walina wawe wano ex-husband surprise enkubi ewala waliwo what's that kikyekyo waliwo surprise ejja n'oga bannange ex-husband ex kansooke nkuba akafaananyi nkube akafaananyi mulage nkubidde ekifaananyi tulabe nkuweereza akafaananyi ako sooka onkonfaminge nti ewaka ndi watuufu then ngende ntandika ebyange. Sifa message etuuse nendaga nti otuuse olabyewo. Ekyo kirungi omulengedde naye waka waali era atera kutambula abeera nnyo waka tatera kutambula abeerawo emirimu gy'agikolera waka. Sifa mugamba okuteeba nga wootera okukola tulabe gy'ateeba. Ebirabo bimuwe njagala ye yabyesumululire. Tuli waka tulumbe tusaleko bannange, we are running out of time. Naye nga mbadde nteesa tugendeyo ne ku birabo Samakula tugendeyoko ne ku birabo bannange tutuuse abatulaba mumanyi obunkenke tuba ku bunkenke mutusabire eriwo agonde box munaye yategese ebirabo byange ebiri mu mitendera yayawudde gift bags alina kwe yataddeko first simanya second simanya third eriwo esooka
Where is the last one? You will come for the last one. Kale kati nkwasaako tugende ne zetusobola. Kale tuyanguwe manye n'omukyala abantu bwe balaba emmotoka ne balaba nga abantu tuyitawo tujyawo. Kale owayinza sijaawo kaganze omunene nnyo kuyingiddewo. Abeeno mugye baleke eyo. Kale ssebo mugye baleko. Era ddessebo sibeta nasa mugye bale. Kale bagamba ki eyo gye tuli ssebo fe tukusazeeko onaasonyiwa okukusalako bwe tuti. Tulina omuntu eyatutumye gy'oli ontegedde. Tegera kyembadde nda okubuuza nti mubaani abansazeeko. Naye soose tusanyukira anti era nteeka okusanyuka kuba omuntu yenna ewaka tewaba kkubo era omanya nti kituufu aba mugenyi nteeka okusanyuka. Munange twali awo wabaawo omuntu omu eyatukubira akasimu n'atugamba kuba fayina we yatulaba ffe tukyalira abantu abakola ebirungi ne tubakyalira ne tubawa obubaka ne tubasiima okusinziira omuntu bw'aba atugambye. Kannaffe tulinayo omuntu eyo eyatugamba nti bannange nyina omuntu wange yankolera ebirungi yambeererawo nange mbadde nsaba muntwalireyo ku birabo mumusiime mumunneebalize. Ng'ani oyo oba g'osuubira ani? Mu bantu b'okoledde ebirungi boyisikutta obulungi boyisiza obulungi gwani gw'oyinza okugamba n'ogamba nkoledde ebirungi yandibadde mukadde wange ate ye mulabanga mukadde oyo sisuubira kujjako ani kati munaye omuntu ono suubira n'atutikka ebirabo. Kati ffe sinsi omuntu bw'aba nga atutuma nga teyeesitukidde tuleeterako kakamera ako ne tukwata ebifaananyi omuntu n'afuna obukakafu akakamera koolengera ako lwakuba oluusi munnange toyinza ggwa ku muntu ne kamera omuntu aba ajja kugamba lwaki munkwata mu kamera era mbadde ngenda kwebuuza kati nga ngamba munnaye anti kuno batubba amataka munnaye oyinza okujja neteeka mu kamera kana nga batutteko ebyaffe ate omuntu akwata tya bwati kamera n'atwala ettaka. Abantu bagezi abantu bagezi wala munnaye kati bw'alikwata ebifaananyi ng'olwagamba lyange raba n'ebifaananyi bibiri yanguza kompyuta zajja n'alaga mbu gwe yamuguza n'alaga ekiraba naye nga bambi sina gwe mbadde nsula tomanya nja kulabira awo. Okay. Munnange tulina omuntu akwagala ennyo naye kyeka tolinaayo g'oyinza tteeba mu bantu bo. So kati gwawo oli tolina g'oyinza tteeba tolina g'oyinza kugamba nti oba ono wabula gwe gw'ogamba gw'osuubira nti yandibadde mukaddewo. Oba mwannyinaze naye ate mwannyinaze essaawa eno namuwulizaako ennaku nga bbiri nandibadde nkitegeera kyalina kyayinza okunkwerawo ka surprise konna anti surprise eno anti era newoba wamuwuliza ennaku bbiri tasobola kugamba nti munnange nkutegekera kino. Omuntu yenna nga anakuwa surprise takugamba. Kati mmwe sitegeera muli kampuni oba oli akutuma butumi famune omuntu era kati naawe kati nga tukukyalidde era aliwo ayinza okukiraba naga nange ngawe mwakyalira oli bwe bityo. Tubeera eyo tulina eyo gye tubeera gye batulabira. Kyogabye bino eva byampeereza nebirala bikyaliyo mu motoka bingi nga neeyanziza naye kati wekyetaagisa kumamuteeba mulyoke mubimpe munnange yagambye munnaaye yandyagadde olaba gw'oteeba naye nooba tomuteebye.
yagembe tubikuwe Eyazizanya naye tugenda mukubira essimu kyetugenda okukola anti naffe twandyagadde nnyo tukwasa ebirabo ng'otegedde gye biva kubanga bw'omala otegeera gye biva essanyu eryo liba lyeyongera tolaba kati wano olaba ebirabo n'abantu obalaba naye era oli mukali oba be baani tebabanga be babbi b'ettaka oba bafere oba si kyekyo era oli mwako era kote kasobola kumbulamu naye nga wonga nti kuyamukubira essimu omuwulire ku ssimu ate emma nkwongeddeyo kyansi endala emu eteeba wadde n'okuteeba ku maama w'abaana oba mukyala wo oba girlfriend oba ani muyina mbeera naye waka kati oba tomusuubira kukola surprise saawa eyo kati aliwo yatambuddemu yagayina wagenzeeko katono nnyini tali wala nnyo mukyala wo tomusuubira kukolera ka surprise musuubira naye kensuubira ku ssaawa eno nga kakwetikka birabo nga bibiraba laba nga ate ebintu ebinene bwe biti kiba kimwetaagisa ng'oba alinako gy'ali naye kati ye mba naye ssaawa 24 mbeera naye kale tugenda kuba tukuba essimu tuba na namba za ssimu Halo nyabo mukwano eyatumye shifa halo Sifa wanji mukwano amaze okusumulula ebirabo nedda mukwano damu onkubire nga wanji damu onkubire nga amaze okusumulula omuwe bulungi obubaka ese tosoze namweyanjulira gwani tusooke birabo ate oba asooke birabo kale nga bwogambye kale tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo okitegedde surprise eno eriko amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa mwebale kwetikka twetisse ssebo bale kusiima mwebayire ddala amiina omwagalwawo yabikoze naŋŋambye ajja kweyanjulira tonnamutegeera mbadde mmanyi nno nteeberezza kati ninga amutegedde eddoboozi ndiwulidde adde aganye okwogerako nange agenda omuntu eyatutumye agenda kwogera naawe naye ayagala omala okusumulula ebirabo yessebo goteeberezaani nzikiziba okusumulula ogenda sumulula tandika nosumulula nga bwe tunyumya mama w'abaana gwe naliko naye alabika oba eddoboozi oba asise bubi alabika yeye eddoboozi lisise bagamba bamuyitaani otidde ntino oyinza okuba oteebye mukyamu kati otya nedda si mukyamu ani aliyo gyali nekisimanyi oba budde maze ebbanga simuwuliza ateeka okuba oba simanyi nakoma okuya nga ali mu Kampala yaani omuntu oyo kamala okulaba ekirabo oli mugezi sumulula ekirabo kamala okulaba ekirabo kino ndabe yatutisse obubaka muli eno badde mususa ku bijanjaalo twetegekera sizoni French bean tuteeka ogyetegekera junior tubalage ku French bean zino tukoma zirabanga bwa green nga buli ku sowaani tugenda bulya naye ensigo eno gye buva buno bu beans buno buba bufaanana nga tebunnaba kkula baby how are you you are fine toyagala genda kuzannya singa ndaba njiriire
sirabamu kintu. Omanyi abantu bategeka surprise zaabwe nga balina obukodyo bwe bateekamu. Tugende ku kiddako. Omanyi surprise zino ziyina engeri gye zireeteramu abantu obukodyo. Bamanyi n'obbikweka eno wansi. Soko ogireeno. Tulina omulala eyo gwe baoteera eyo eyasumulula ebbokisi nga talabamu kintu. Kumbe ekisumuluzo ky'emmotoka nga kiri wansi kati olaba bwe kituufu erabika. Semakula yongera okebera n'ebbokisi nga bwe tusumulula endala. Gikeberera awo muyinza obaamu ekintu omanyi abantu obo ati gwe bateeka mu surprise. Tuddeko kiri eriba eyo temulye banga ebirabo bino bya mitendera enekola etya ezitowa nnyo yanimpa ku ssanyu eri ebadde wakyamu simanyi kyovula agambye abantu bateeka art mu surprise zino nga naye mu byonna baagala okusanyusa abaagalwa baabwe. Baby towatubuuzizzaako jangu ombuuzeeko. How are you? Oli fine gwani? Mida. Kamera obuuze ku bageni. Bulungi Mida. Oli otya Mida? Genda ozannye bummulamu kyeko edda ddadi akozesa mirimu. Gand pray. Ozannyemu ko. Twane gwenyo. Baby. Nsumuloni. Birabo bibyo. Ogambye ezitowa erimu ekisanyo eno. Mune abantu baba ne art mu surprise zino. Nange nesungola bako. Ndaba mwogo muvundu. Ndaba bipaapaali bito. Naye banna. Kati mbuuza surprise kyembye mundeetedde. Gwe. Naye mukama. Tugende kweddako. Abantu bateeka art temmanyi. Ayinza oba eyabirapinze mune nga yagadde. Yiri bangambye ziri mu layini. Semakula si yene eddako. Okusinzira bazitutisse. Temuli. Bikula nekino wansi. Oyinza okusuuliramu omwo nga mulimu ebbaasa oba ki. Gwe nga muviira. Ife. Nzano tubuuza gye tuvi. Muviira. Tuva Kampala. Awo noweta awo Ntinda awo wetuva. Ntinda awo wetubeera n'ejjinja. Naye ng'ate tutalaga buli wamu tubaawo. Gyoba tutuma gye tudda kati leero tuli bagenyi wano. Kyani kiwala. Katiiti. Katiiti. Byannemye okwogera katiiti. Kuli katiiti. Katiiti. Ekirabo kikusuwadde essanyu. Nekete. Ekirabo kikuwadde essanyu kino. Ab'e Kampala. Ne baleeta. Bye mukola surprise muze zino. Ne mukama. Wabula nange kano leero sinnakategeera kiraya nti kakoze. Semakula wakategedde. Junior wakategedde kano. Kano ke bayita batyo. Omanyi njagala tukunkumule n'ebi. Kempulidde eddoboozi ntegedde gye bijja okuwunzikira. Eddoboozi ke ndiwulidde ku ssimu. Tegedde gye binaawunzikira. Ate mune nno biyinza obutabanga bw'osuubira. Sumulula ebbokisi. Ezitowa eyo? Ezitowa. Mukama tuyambe. Kubanga lyene tuwaddemu ku ssanyu naye teribadde lya ddala kirabika. Kati mmekete. Guwomerako omunnyo nno nga mubisi omuwogo n'osalyako akacumbaali namulyanga nnyo nga mulimu n'otunnyo. Munnange omuntu naffe yatugambye leero kayeetegekera ebirabo.
Kalidi jangu olabe maama wo byakola. Eddoboozi nditegere ne mmanya nti kaakati ekiddako ekimanyi. Jangu olabe era surprise gye batuleetedde mwana wange. Ngira enziremu nkuba essimu. Jangu olabe. Ate bikyebyo. Maama wono nanyini kukola bino. Eddoboozi nditegedde. Bintu byebaleese nga bya mu kyalo. Kubanza omuntu ennamba wano ndaba ye Saudi Arabia. Teyakusiibula. Twayawukana. Mwali mwayawukana, mwawukana musigala temwogera nti abalina n'abaana. Omanya ebyamaka ebintu. Naye tomanya ekisembayo. Naye amapaapaali gano nago gali naye gano ndaba mabisi. Tuletedde muwogo tuletete. Kumbe ate eno mwabayina dipo. Ate tuli ku muwogo. Tugende ku waddako. Eyezitowa. Wanje? Ezitowa. Mukama Katonda. Yesemba yeyo. Box ziweddeyo ebirabo bizakise. Nkube essimu. Mwana wange mwerimu ku bbaasa. Twandifuna essanyu. Twandifuna ku ssanyu. Mama ngisumule nga wooli. Ate mbadde mwagamba mugisumule nga siriiwo. Bw'anaagamba saatuusizza bbaasa. Njagala nno mukubira ssimu nze kati. Nsomeramuko Oluganda lunsumbuwa. Ebbaasa biweddemu ebirimu. Siraba temuli kirimu. Oba nze alaba obubi. Temuli. Tetulaba? Temuli kirimu. Ataddemu kabaluwa ka mukwano. Lwaki tasomye? Omanyi Oluganda? Oluganda luntawanyamuuko maama. Oyogera lulimi ki? Singa nsiga kumanya Luzungu. Luzungu ate olulala? Oluganda lunkalubirizaamu okusoma. Nze n'abakyala P.O. Box Saudi Arabia. Eyakoowa Proud Miss Kadama. Kampandiike Luganda lw'otegeera obulungi. Bannange nebbaluwa naasobola ogisoma. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Nze Farida Nabukenya. Omanyi Farida? Naye kye neebuuza birabo byo biibiriwo. Tetukola nko surprise netuteetika birabo. Nze Farida nsome ebbaluwa y'abandi. Okkiriza ngisome? Gisome munnaye. Gyetandikidde nze erimu yakoowa. Bwe mpulidde ekigambo eyakoowa naye oba onaagyesomera mu nnyumbayo. Nze n'abakyala P.O. Box. Nze n'abakyala P.O. Box Saudi Arabia. Eyakoowa Proud Miss Kadama. Kampandiike Luganda lw'otegeera obulungi. Nze Farida Nabukenya okusinziira wano e Saudi. Ssebo mbiziggwe. Mbadde nsaba. Nga tonamayiza bbaluwa. Maaso. Kuba yo bituuse akati. Ntambule mugende mu nviiri. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Kangisomere mu mutima gwange. Nja gyesomera. Nja giwa obudde gimpe. Ayinza oba ayogedde ku kyebirabo katulabe. Ebirabo bifunye kisiraani gwe. Munaku gwe. Mbwa gwe. Mwavu gwe.
atayisa skirt nakuwona mu kayumba ko akembwa kati nsula mu flat oyinza obutakitegeera sole ntegeeza nsula mu kalina ate toddamu zungira waffe mb'olambula baana bootalabirira nabafunira dda taata eyeesobola mbeera mu bazungu neeyagala nawona enkumbi n'okusula enjala wantama nnyo wallaayi mu basajja aba kinga yasooka kubba byange ogendeeyo byagenda ebyo yasooka kutwala byange yabbaki yabba ebijanjaalo byange ne kasooli wa taata yamutwala kasooli yamugyamu sitwa n'amutwala buli kimu ng'akibbanga ng'abitwala mu basajja abategeera toliimu era kuyasinzira nayo kagende yeebulayi weeyambaza empale n'olowooza mbu oli musajja awera kumbe tolina magezi kyosiga kyokungula nyumirwa ebirabo ebyo ebiriwo ebirabo byatugamba abantu baddengamu emabega bajjukire gye bavudde yatunda bintu bya taata alyokaagende yatunda bijanjaalo yagala kweyingiza mbye simanyi kuba bambi nange twamuteekanga mu sitwa bwekuba kutomera leero nange bantomeza surprise nasookanga tuzikola leero bambi kuno kubadde kutomera awoza abaana sizunga genda balawa saana gendayo bannange bibyo si bigambo byange nisisime kadama sime ebikoze bitya anti mune abaana abakola esawudi babayita bakadaama oba bwe beeyita wabanga nakirowooza bigambo byange mbiraba biibino mbiraba nze nange ndi kwewuunyanga naye bwe weewuunya mbizigwe nze atuka okumpita mbizi nze seeka omulamba ampita embizi kuyita mbizi ampita atya embizi semakula ebirabo byebyo bwe bati ate nammwe munoonyaako surprise ze mukolera abantu ti omuntu mugamba mukola surprise naye kiki ekiriwo so sikudda ogamba muno temuli kantu twakoze ensobi omukkiriza okurapinga ebirabo twetikazi keeke keberako eri wansi jjayo akaveera munange olaba waliwo gwe twatwalira ng'eyo wansi yewali ekisumuluzo ky'akawundo akawundo nja kulima nja kukafuna semakula oba okebereko mu motoka obiweddeyo nga babituwadde bannange esonyi wanze taata sina kyakula kuba kakati gwe tolina kyuma kyaliwo naye nkunyonyola saa naye kale ekisinza okunnuma ennyo okunyiiza ennyo okubanga gweokola surprise nga ggwe notasobola kutegeera kiki nkola ekintu bwekiti waisusa okugamba nti kino kyensobola okugira anti omuntu akunoonyezza oba nkuwulize ate munziza mu mbeera zize nalimu enkadde kundowesa omuntu atalina na magezi oyo yali omubbi obubbi oyo embwa eyo yabba ki wammasebo n'abitunda n'agenda ebweru kati nze ddala omuntu gwe banoonyezza bwebaliko shifwa nze FARIDAH Saudi kunoonyeza shifwa kunoonya tolabika kirabika oli bize ninawo omwagala wange nkunoonya omumpere surprise omuntu oyo munnange yali mwami wange naye twayawukana naye nina byenjagala obbatuma munneebalize owulira kati nze ndaba alina kumbipinga ninayo ebirabo byange byenjagala okutuma obintwalire naye nga njagala abitegeke abyetegekere nina sisita wange byenjagala abitegeke awo e Kampala abikwebuwi obitwale sebo nze obuzibu bwange buliwa
abasinga bulijjo mbitegeka ebirabo lina gakola keeke weetikola ebimuli teeka ssente mu bbaasi yaŋŋambye baagasa oba ne mulamu wange ne bankolako fujjo olwo bankozeeko fujjo gwe tolina musango fe tusonyiwe bambi tolina musango era nkusaba onsonyiire ddala kubanze line fujjo siribeeramu naye ekituufu naŋŋamba nampa bulungi endagiriro yasooka nakuba masimu nga tanfuna nga wendi ndi bize naye mbadde nsaba mukubireko sikyo nze njogere naye ayina ensonga ze kuba munnaye waliwo omuntu tetuganye ffenna batunyiiza naye ndoza ali mirimu gy'abakama be ndaba takwata ganziremu mukubire mukama kino tulabye ebintu nakino nakyo halo nyabo munnange mukyala Farida wanji nkuwulira nkuwulira mbadde nsaba nkwe mwami wanji mukyala nsaba nkwe mwami buuzeeko ebirabo abirabye era munnange yandyagadde okusiima ku birabo by'omuwadde naawe osanga oyina obubaka bwe wandibadde oyina obubaka bweyagala omuwa kaakati kwata wano sikakwatire ayinza okugamba ekigambo ekibyo essimu nerugwamu kitunudde Walaikum salaam wa rahmatullah. Obadde obuuza ki nnyabo? Kitunudde kitya nga kirabye ebirabo. Gwe. Simu kanjikwate. Assalamu alaikum. Walaikum salaam. Olwatuuka. Ngagenda e Bulaaya. Ogenda e Bulaaya. Ngagenda e Bulaaya. Ng'olwota nti akati kanku ebbange surprise. Yali BAAWE nze bwe yaŋŋambye. Ngirabye. Ogirabye? Osiimye? Nsiimye. Ebale kusiima. Nye totegeera tolina amagezi. Naawe tolina magezi. Okimanyi ogende bwe wasobola kubba bijanjalo bya biwatwala. Nakuwona bambi ebijanjalo nze nabyerimira sitaani gwe wali osobola okubirima. Wabula tolina magezi mbwa ggwe. Chovudola mujja zunga n'obusezi bujja kulemera mu ndowooza. Naawe eronsera mbadde manyi kuwa binkwasa ebitambo. N'abali ku kyalo bonna ontujjisiza obwana oŋŋamba obwana buli obwana bwe bakuwerangako embuto ku gguni ng'onimba mbu ogenze kuluzi nga ozaayireyo obwana mbwa ggwe. Ekyo nakyogera nakyogera. Kubanga olina sawudi ng'oli weetunda bwetunzi oli awo weyonna n'agira. Simanyi mwe bano benda ku social media nga mwe mwetunda bwetunzi. Naawe ndi ku kyeyo wali ombonyaabonya mbwa ggwe. Kasooli ku bijanjalo byange. Yo surprise gye nkuwadde gye wandiisanga. Ebijanjalo byange wabba byebyo. Naye tusokoleke mbuzi. Era nze sente nzina masikini ggwe era sigalira mu buloka ze nakulekamu. Masikini kingo ng'ompe mapapayi go sente zolina zigula mapapaali na biwogo bivundu. Era nakusabira nnyo oleme kufa nkusangewo mbwa ggwe. Naye gano oza yagaguze ndaba osobola n'obulungi. Oli miwogo olina kaki? Naye kati nze gwe watadde mu lutalo lw'essimanyi nze waŋŋambye mbu oyagala kusiima eyali omwami wo. Era mbadde musiima ku byankola nga mwebaza. Ate omwebaziza eyandisanga bye muweereza naye abiryeko embwa eyo. Teriraba kaki? Lwaki wali omuliisa amapaapaali agatengedde kuba agambye bino bye tulabako wano. Talina magezi naawe. Onywe balina magezi ng'ogamba eyo embwa. Naye nga wamma yali agamba. Nakumala nakunaaba. Kuba wamponya bingi. N'egiraasi gye nywera. Mala kugyoza njinaeremu. Nakuwona nze nno kati nvuga kanamba omanyidde wali eri. Nayitawo. Eno firimu y'amasasi si yakugwa. Nayitawo. Akakulekako. Olina kakiggwe. Olina na magezi. Osimanyi obuddu bukyakulemeddemu. Olwezo olwagendanga nga ugenda ne kumbwa. Buli mbwa
ate gwe basizanga ali ku luzzi soko jondabe gwe batekanga ku luzzi aliwo omulabe soko jondabe era kusanga kusayira nyazi gye kusangewo soko ndabe bwentunula olabe balabira abakazi bw'ojja ogenda munoonya omukyalireko yes nyanda mulaganga balabira abakazi mukyayinza okwerinana mmwe simanyi agambye ajjako olutalo lutadde mwebadde ne mulamu ne mweyiiya ne oga nti katweyiiye ne kaadi njagala obeera ku mukolo gwange gwe kisiraaniko omanyi we bawasa kino nga tonnawandiika nze agenda essoko okukusindikira eyange obeerewo nange naawe olina emikolo mbwaggwe olina kaki kale ebyo watwala kasita oli ku byange byobuukiirako nga ggwe kisiraani bwewali olyaki ate era kuweereza ebirabye wali oliisa bingi n'olyawo n'obbako n'ebimu n'otwala janjala era yobadde olina okwogera ku ssaawa eno ndi ku nkoko manyi enkoko yeeyo yebuwalabu enkoko teggwa mu fridge ku ssaawa eno ngisindisa bigere tulokalire tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo kale nene wano ndabawo enkoko eŋŋanda nga ziwooma ndaba zeetala wano bazirunda nyina ebikoko alina kaki era alina kutunda amalefunamu mafuta enyama enkoko bazirya ku lunaku kuyidi amanyi lunaku ki ate mmwe muzirya ddi twazifuusa bijanjaalo ebijanjaalo byeri nkoko kasita oli ku maanyi gange gakutuuseeyo n'emikisa gyange owooza naye nkubonyanya kumbe naye nkuyigiriza kukola mbwa ggwe ani akusasa olina kaki bambi ngenda kuyamba nkuwe ku ssente kuba tolina masikini gwe nkulaga abantu we bakola ssente olina musiru busiru magezi tonkuba nnakuyo abakyala wano tutuuse era ngamba bakyasinange bayiga okukola akasajja kakubonyabonya nga tokeesibaako okola otya wansuzanga namunzikiza nga toyite tulina n'amafuta kati ndi mu fulaati ate eyakamasannyalaze ne TV ndaba yakirabanga kirooto nenjaka yamankagulire ku kifaananyi bambi olw'obunaku bwako naye nebaza mukama nti gye watusindise muntu mukkakkamu kuba omanyi otutuma gwe omanyi otutuma tukolera olutalo lwe tutamanyiiko katwaki tewambuuliddeko nti gyenzijja nnumba lutalo oyagala kutabukira muntu wo n'ennumba bwe mutyo bwe muntomeza anti era wanaali kunnyonnyodde tewandisobodde kugendayo kati ekyabadde kyama kyange simanyi nawe wandiŋŋambye kupaakinga muwogo n'amapaapaali amabisi mu bigundi singa lulina essimu singa lundabanga bwenyirira ne bulaba abantu we bakola ssente kyogamba talina ssimu ate agijjawa obudde si buyina obudda ku WhatsApp TikTok ate ku kinkole biki sibulina nsaba busabi nkuyambe nkusuuli nkugulire mbwagwe nali nkusabye ddi gwe osobola okundabanga bwentunula nga kaki kenkusaba gwe mbwagwe abe wame basulanjala nga owanze lwaki wotise gino emwogo n'ogibatwalira olulabye ebintu byekuweereza tosaguladde byembadde nsubi singa mbadde ntegedde nti yeggwe ku ssaawa eyo era mbadde sijja bikkiriza naye ngenza okugira bwe nti nange ngeyanteba kimaze okinnyingiza weeyisaako kweyisaaki bino ebipapaali anti lyako bye nalindi ewuwo tolina na magezi anti luli mwali muli mu kukola nga mwezimba goloza ne kati era bwalya bwe mulya wano oyo ne wakiriba njengwe yawika ngenda mulaga bakola ssente tolina na magezi nawe tolina magezi olayika n'ebyokukola tolina simewo omaze onnaazembwa z'abakama abo wasa n'okuwasa omaze onnaazembwa z'abakama abo
nsobola n'okuwasa ogwo kunazembwa z'abakama bagenda alina fiirwako mbwa nga ggwe gwenkola gwe alina fiirwako mbwa obunaku obungi nandibadde kusembwa z'abakama abo gendo zinazimuwandindabyeko gwe wentunula nolaba omwana wenyirira kunyirira ki kunyira kikonyiira newe nkulanga olinga bagundira kulanga masikini yenyinyini yadde emirimu abeewa mwe basula njala oliawo maabiseera osozunga sogo obusente bweyonoonya ng'otadde mu bano okujja eneuko okunoonya singa obadde oyambye beewammwe okumala tolina magezi oba ng'olina butono tokiraba tolina magezi kifalaga abantu akayumba mwe yatusuzanga abakazi ababiri ebyo sijja biyingiramu munnaye kale mutuufu sokoleke abadde alina kyagamba ogambye yakola ati lwatukozesanga babiri embwa eyo aye nandibadde mbakozesa bameka kale abawala banoonya kulongoosa ensigo kale gwe embwa oli eyo ozungira eyo tebamalina omwagaliza bamusalemu ensigo n'ebitundu bye bamusale ate alina mugaso ki ye masikini olwo oba omwagaliza byonjagaliza byonna tebigenda kuntukako kuba omukisa ogwange muzaale masikini eyo terina kyeyina omanyi tufunira nnyo n'omukisa mu baami bano betufumbirwa katweka wagabana bambi ne ku mukisa gw'omwami wo omwami Amedo talina magezi talina na mukisa gwe yasobola kungabanyako gwange muzaale naye owulidde kyakwagaliza wammwe mwina kaki mwinayo kaki mbwanjagaliza kunzija mu nsigo naye nga kisoboka kyetayisaba kujja mu nsigo abawalabu ndowooza kuba tolina na mugaso kubeera ng'obeera obezi oleme kufanza abajja nkuziika ekyomukisa omulungi mwina abaana ekyomukisa omulungi kaso ojjukidde nti gyendi ekyo nayo kintu kikulu kaso ojjukidde nti gyendi naye owulidde akameseji engeri gye yakuŋŋambako omwagalwa wange akameseji okewuliridde mu ddoboozi lye omwagalwa wange wangi kasapulayiza akalabye ate nga ntudde naye wanayinza obutakalaba naye golooza lwaki teyantumye wa maama we oba mu baganda be omanyi nti oyagala nnyo omwami ono ate nange nkirabye ayagadde kujjukiza nti gyendi nawe era webase n'ogamba nti agyendi kubanga tukyogeredde wano okumala wiiki ezo naye okuddawo nandagirira nemukwera n'akafani nemugamba weewo ntuuze nti weewo ensi si nnyangu omanyi nti nno omwagaliza kayimba ki tatawaana yakusiimye okuddaawo n'omujjukira sina kayimba kenjagaliza mbweyo yafuuka bikadde nze nno nvuga kanamba kati akanamba kaki k'emmotoka k'omukyala ak'omukyala naye nze obadde amanyi akanamba kaki ebyawaana ali kireka kyetunda nakumbwa okuma byakisobera nekigaa kakigende bajja nakirongo bakisalemu ogambye otya mazafuka ayogera n'oluzungu ebyo byoyogera obimanyi omaaga teebeza biteezo bawulira biwulire ku magundi owaye wawulira biwulire oza mazafuka ninga gwotaasoma oli sanova ki oli sanova embwa eyo rabbit kasasiro omwerere embwa eyo toyana magezi gwe omwagaliza kayimba ki nze nfa mukama nfa ali ki nekyo kyana kya malaya oli Wangi? kyana kya malaya ate gyalina bamuyita ki naye neyanzizza kale akulowoozaako kirabye bale kundowoozaako omanyi abantu abatulowoozaako ate abuuzizza n'akagambo kyendabye waliwo abuulizza yawasa
oba abuuza akole kyembwe akwagala nnyo saagala nekyendabye abantu bano beeyagala nnyo nzenda bali mu kubonaabona gwe laba true love ejjudde wano gwe true love eri wano wangi maama tebaagala ate ali mu kubonaabona bw'olowooza ya owulira bw'alowooza eyo buli muntu aba n'endowooza ye kyeka bamunyumizaako manyi nti ayeka akunoonyerezaako ogenda olya enkoko n'epiraawo omulekedde kayimba kikosembyayo nkozi k'omwagaliza kiwuggulu tawulidde ogambye otya kiwuggulu kiwuggulu yakutuusaako ebyo byoliko oli kumaanyi ge woza kiwuggulu kalimu bigambo ki just nze mpulidde ekigambo kiwuggulu kiwuggulu si kinyonyi akoko kakamala just atwaleko ekigambo kiwuggulu mu kayimba konna bakayimba batya oba sikama tabimanyi ekyo kyokka kimumala Kamathias Walukaga ekiwuggulu kinyonyi kiwuggulu osibaziku kale neeyanzizza kundowoozaako yabadde akulowoozaako oba kituufu tetutambulira bwereere atutaddemu ssente amafuta ga buseere eno wala atutaddemu amafuta olaba bagongeza gali mu kuyingira mutwalo ga kasanvu n'atuteekamu ezo liita mmeka ne tujja tukulabeko ndoza ayagala waakiri akulabireko ku ani ono gwatuweereza amapaapaali naye omukazi oyo amanyira naye yabambye atukubye akavulu yerabidde nti bakola bukozi bakola bukozi ate yasuubira weyandeka bwenkyali agenda labako kuba ndaba bali kuzimba enjubasoma ebbaluwa eyo ddemu ogisome nga mpulira njagisoma oyagala ngikusomere gwe kennyini nga njiwulira nze mbadde nsaba ngimusomere engeri gye yakoze surprise nga ye baŋŋaanye kuba nange ajja gyesomera nnyiniyo oyinza otya okumpita embizzi ekyasoma tekibimanyi kijja gisula mutoyi tu astagafulula n'akuyita astagafulula mukama ne baana bali ku kamera bafenseko kubanga Allah akusaasire gy'oli naye nze nebaza Katonda bwe musisinkana eyabikkuka singa tutudde wano singa kamera tezayatise dda naye bambi mwami mukkakkamu byakwogera abikkako bubisi osanga mwenna olaba fena tetuba abatuukirivu osanga naye walina obuzibu bwe n'omwami nga naye alina obuzibu bwe nagumira ennaku naye kasita yayita kukuba abasajja bamanyi okukuba emiggo osanga yayita kukuba miggo ennaku osanga kyeyali afa kunzija mu liiso naye namulemwa ate munnange olaba osobola osanga nga buli omu aba n'ebirungi bye n'ebibi bye osanga naye alinayo ku birungi bye okitegeera talinayo birungi wadde musiimeko n'ebirungi bye kuba wagambye oyagala tusiime omwagalwawo bw'aba alinayo ebirungi nabyo bimusiime wamma toyinayo birungi eriyo omuntu nga ye completely alina bibi byokka siina na budde bwa kukusiima gwembwa ebyo twabibuuka bivumo by'abakyala nga baagala onnyiiza abantu tumanyi ebivumo omuntu byakuvuma mbu bikutuuleko ebyo tubimanyi n'abaami tumanyi ebivumo bye batuvuma ebituluma kantu kanafu naye alinayo ebirungi bye talinayo birungi bye teri naye gye alina budde bwoyo yembwa ebeera eyo egende era gwanyambala nnyo n'ogaana e Bulaaya ate sikiwanga oliddamu n'okufumbirwa mu bwaggwe
ojja kwetundaeyo ku bisolo byeyo ndwa kuyita ku mukolo gwange mbwa gwe onkulage ng'abantu ebalina ssente we bawasa yayogeddeko dda mbw alina era nkomawo e Uganda komawo nkulinze omulinzi nange nkwetegekedde ngenda kukubawo ka surprise konkoledde nange lukya bokisi terukyeyalira oba ekyo Luganda olwo oluzungu yamanyi shifa lujjako ebokisi terukyeyalira ebokisi zetuleeteddemu ebintu ye ate tuzitwale waffe ne bokisi nayo yennyini okumanya abantu bakyawa ne bokisi eno agamba waki tebagikumisa essigiri oba tebagikumisa ekyoto naye mugireke lugyeyalire ebokisi oyinza otya muno nomuleetera mapapaali mbu ekisi bugambe ebigambo ebimusiibula kuba obubaka bwe obumaze oli mukyala kwega n'otukubira n'olaba n'ojjako ennamba z'essimu n'otukubira n'otutuma n'otuwa n'essente nga twetikka bbaluwa ndooza yeerimu mbadde njagala mulaga ebalabiira abakazi osanga ye gwalina kati amulabirira gwe yali ataasiima tasobola talina kaalina tewali bizibu nze neeyanziza neyongera kweyanza bweyanza mugambe ebigambo ebimusiibula webali kubeerayo ngaondowoozaako era omanyi nti kisaatiwo gyali nkyaliyo nga we nali naye ate gwe wali omanyidde ate si bwendi tujja kwegwako ng'okomyewo insha allah owulidde naawe omugambo ebigambo ebimusiibula ngo omukyalo obusungu alina bungi naye alabika alina eddalu omanyi nti omukyalo obusungu alina bungi anti basoga be babudyope basoga be budyope we budyope budyope nakiraba we budyope kiri Kamuli Road Kaliro Road naye bakola batya bo baba sirusiru omuntu yakutuusa wakutuusiza ate otuuka okwogera emirimu banaye naye mbeeyanziza naye bali kutuusa babaka mbeeyanziza nayagala akuswaza kukyala abantu bengeri eri yonna batutunuulidde kankubadde obusungu abanga wasazeewo twali buzibu naye osanga wamunyiiza nnyo omanya abakyala batereka obusungu okimanyi nti abakyala tutereka obusungu lwakwa buli omu aba ne reaction ye yawandiisa ebbaluwa weetaamumalidde n'agamba ebimuka byeyogerere n'ebbaluwa yo gituwe tugitwale tugyoke kuba buli wetutereka ebintu ebifaanana bwe bityo baluwa eno nteeka ogitereka nja giragako n'omwana we nja gitereka mwerangira bingi ebisongovu nja gitereka paka omuwa bubaka ki baka sina bubaka bwe muweereza naye nze bwe mba nkulaba ng'omwami omukkakkamu kati neewuunya byagambye mbu wali omukuba yamanyi ebigambo ebyo byonna neera mumala okwekyana omuntu ebibaawo oba wanyiiganga yagambye sina maanyi agaye sina maanyi anti ekyo kyokka ate olwadde twali twazaala abaana ate abaana boogamba si babo anti yagamba bange kati simanyi kati kwensinzira naye wensinze waawo kyankananaŋŋayo anti olaba omanyi yaŋŋamba omanyi mu bulamu wabaawo abantu kati ffe abakyala oba nga nze wano manyi omuntu byanvuma ne bintuula ku mutima kati for example kankwe example ya olaba bano abakyala ng'olina mukyala we n'ofuna omuwala ebbali wakwatira essimu yo akubire mukyalawo n'amala akwata essimu y'ono ebbali be mufuna
ayina ebigambo byavuma mukyalawo nga asobola n'ossiba engoye n'agenda. Byesisobola yisa mu kamwa naye abakyala abalaba bakimanyi. Omuntu akugamba ekintu nga bwe kinaakutuula ku mutima ojja tunula ne nga naawe ajja kutunulako akwenyinyale oba yeesisiwale. Kati nze mmanyi ebintu waliwo mu nsi ebintu ebitakyannuma. Mama wange nkubuulire oyo omukyala nze kusinziira ku bintu byeyankola sinna kintu kyesobola kwesikamu nti bakikya ate era mbadde nkisuubiranga era olugize anti akulangidde bingi nemmanya nti yeye olabidde mu kusumulula birabo nga tewali mulala nga mmanyi nti yakituufu yeye abeera akukyokooza. Nze mumanyi muntu wanze mumanyi embeera zonna bintu byakukola fuju bya kisiisio byakukola. Ogambye mu badyope simanya badyope sikitegedde. Badaaga baliawo badaaga wawe babonaabona kati ebiseera byamaze okubateeka mu ssente okujjaanibwa zaazi tutaddemu saagala nkulimbe bayitayambye bantu kifa olwo olusajja lulaga nti lukakkamu naye olwo olusajja lubi nnyo era nange yasooka okugera nange nembikowa nange nenduviira. naye ate ogambye oyina omukyala nina omukyala ate wano bwe wali owawasa ababiri yamanyi bigambo yamanyi gyabijja embweyi yamanyi gyabijja akuwaayiriza niye owaayo embuuza muze kumpozesa sitegera kikigenda mu maaso bamaze obbasasula lwaki temugenda nsaba busabi kituufu basitegera lwaki osobola okuddawo ki obubaka obutuusizza mbulabye kati kinyu kyojagala nnyo okutegera okusinga okutegera ku maka gange kikyotegeeza kyoba weetaaga tusaba tukusiibule tugambe ebigambo ebisiibula nze mmaze okubeebaza okwebaza oli si ffe twazze mu bulungi mwe temulina musango naye ali akali ali ebigambo byotandise okumbuuza ononooza ki sitegera kiki kyolipa oliko bansonyiwe sitegera kiki oba olinda wano lwaki temutambula ne munviira kuba ssaawa eno kubanga awadde ng'oleese kiwogo kino aye kikayisaayo kyeyagala okugira ddaba epapayi nga bino omuntu ategerawo osobola okutya okwetika ebintu nga batugize naye ffe twali tetutegedde tambula onviire genda va mu maka gange tweyanziza otwaniriza ssebo naye neyanziza obakamu mutambule munviire kujja buzi kunswaza buswaza ku kyala abantu bonna nange ensi eraba kyema mutegeeza kale tweyanziza bannange tweyanzeege okutwaniriza n'otuwa obudde bw'otuwadde ate otusonyiwe ne ku lwoli kale banaye tubalamusizza bannyabo embeera bannange yatususseeko tusaba kusonyibwa naffe embeera tetwagitegedde naye twongera obbajjukiza nga bwe twabagamba nti ffe embeera bwe tugisanga era bwe tugibawa kuba naffe tukyalira abantu nga tetumanyi tunaasangayo biki tuba tetumanyi mitima gy'abantu batutumye kati ne kino bwe tutyo bwe twakisanze nyongera obbajjukiza mwewala abafere mwewale ba impersonators abeeyita Hope Shifa abantu beerimbika mu mannya gaffe ne babba abantu weewala okubba mukwano koppa ennamba y'essimu bulungi nkujjukiza nti oyita ku +256 782 10 1569 oba noyita ku +256 702 56 21 57 bw'otyo noyogerako naffe noweebuuza nti tuyinza tutya okwewunyisa omwagalwawo obadde oli mu kulaba Hope Shifa na Kawombe tusinkane nate